olowooza singa tosomye biki byoyinza okubanga osemberedde okufuna singa obanga toli ku ssomero bizibu kye biyinza okutuukako? Gy'abasajja kunsumbuwa. So obanga togenze ku ssomero kusoma ng'oli waka abasajja bayinza okukusumbuwa. Olw'okusumbuwa gwe toyinza gaana. Ngaana. Naye balemerako. Waliwo yali akusumbuyeeko? Kasi tojja n'ojjamu empala y'omudda n'ogiteeka wali ne weebakawo. Anti gezaako omanyi twagala nnyo omanyi nze ndwawo okutegeera njagala nnyo otannyonnyola ntegeera amangu nnyonnyodde ebbanga ddene so tunnyonnyole. Musooka kutensa. N'obijjamu bulungi nga mumaze kutensa ssente zayagala kuweerera. Tugendeko ffenna ndowooza gye mukolera tulabeko engeri gye munoonyaamu ssente. Wagamba mpozi ssente munondo mucupa muzikozesaamu ki? Tujjamu ssente ne tusasula nnyumba ne tugulako kyakulya. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Omukutu gutandika kwe tulinze Sonko Muhammad muli mutya twongera okubaanirizaako mbebaza mwenna abampeereza ku ssaala ekirwadde kibadde kimbala embirizi kibadde kintwala kati ndi yaddeko namalako ennaku nga 3 nga siva waka mu nnyumba ng'embeera ng'etabuse naye tulina okukola anti akajja obunaku. Nze Sonko Muhammad tuli mitundu by'ebbanda tukomye wano okujja okukyalira ku mukyala Nagasha then waliwo n'omwana omuwala gwe twabalagako okwo balina embeera mwe bayita okulaba ng'obulamu bubeera buyimiridde. Wano wendi wenyimiridde wano wewaka tubasanze baggalawo nga bagenda kukola kuye tubagamba tuweeke eddakiika tubabuuzeemuko so wano wewaka nnyumba eno batugamba gisasula emitwalo giri 6 egy'ensimbi era nga abaana battenkanya okulaba nga bagenda banoonye obucupa babukuŋŋaanya bangamba kilo ya nusu 3 ekiveera ekiramba kibamu kilo zibanga 2 nusu 6 ne bakironda okwetola ekyalo kukasassiro ewabadde pate mu mabaala enkeera ne bafuna obucupa ne bugenda ne butundibwa okulaba nga bafuna renti w'ennyumba n'okufuna tekibayinza okubanga bazza eri omumwa. Maama naye alina embeera gye yeeyiyamu okulaba nga obulamu bubeerawo nga buyimirira. Abalaba ebitundu byaffe ebyasooka mwalaba emboozi zaffe nga bwe zaatambula. Ekireko eno ku Leerwe kumpi wano we bali we bayiyiza obulamu. So tuli nabo wano naye tubindabinda okuba nti waliwo ennaku ezisembedde abamu ze mujaganya eza Ssekukkulu naye kambabuuzeeko tunyumyemuko nabo tulabe ate obulamu nga ebuli. Mami osiibye otya? Bulungi ssebo siibye otya? Leero ng'oyogeza simba tukusanze ova wakazuukuka. Kazuukuka kati. N'eddoboozi nga liri wansi nnyo obulamu. Bulungi. Abantu baffe bajjukize ku manyi erinnya lyo gwani? Nagasha Dorothy. Nagasha Dorothy. Oli mwana nzaalwa yamu oli Munyankole? Ndi Munyankole. Katubuuzeeko ne ku sister erinnya lyo nno nze nno buli kaseera ndyerabira ogamba otya mukwano? Bulungi. Obulamu? Bulungi. Erinnya lyo? Anjuche Josephine. Anjuche Josephine. Josephine ono noonya engeri gy'abafuuka sister waffe wano ku mukutu gwa Good Talent. Mbasaba mbeegayirira mbadde nsaba Anjuche Josephine abeere sister waffe mu mbeera emu oba endala. Josephine ono twakola programu yasooka ye mwana gwe nali naye nga mmukwese face nga mulaga mugongo nga nze alabika face olw'emboozi eyali empeereddwa mu kusooka ne mu kunyumya naye emboozi n'agyesamba ajja n'agamba si we biri. Baatugambako nti bakasitoma olusi bajja nga balina okuba bakasitoma ba maama nga taliwo ne bagwa mu Anjuche Josephine erinnya ly'oŋŋambye n'aŋŋamba ate nga tukimanyi bulungi nnyo abaana abamu abeera abato bakabasanyiziddwa
bafunye akawuka kayita endwadde eya siriimu and so on tuba protecting a face olw'ensonga ayinza ofuuka omuntu w'omugaso enkya naaba nga ataggwako emirembe naye ate oluusi nze nfuna obuzibu toluusi bwe tukola interviews ne tutalaga abaana bano kubalaba temufuna laavu gye bali ezimu stories zirabika ng'eziri fake like bimu tebitambula bulungi. Josephine leero badde weebaseemu budde ndaba bwakawungeezi leero tewagenze kuyiriba kuwenja mbaddeyo naye nenvaayo. lwaki wavuddeyo n'otazibizaayo okola Genzeyo ku makya ne ngenda ku kyaki. ku kyaki osaba osabira mu kyaki ki wano yabakatuliki yabalokole yabaani yabalokole so oli mulokole siiri mulokole naye nsomera kwata mu face tokola otya siiri mulokole naye nsomera ku kyaki eri kumpi. Toli mulokole naye olaba kyaki ekuli okumpi gy'ogendamu ekitegeeza olina eddiini mu mutima. Nze ndi mukatuliki. oli mukatuliki mpozi wanga mu Luganda tolotegeera bulungi nnyo. Enviiri zo leero ndaba ekiviiriyo badde okisibyeko enviiri zo zanyumira nnyo luli nga ndaba ziringa ng'ez'Abachina ziringa ng'enkolemu bwe zityo bwe ziri oba wazitwalako mu saaluuni Ziri bwe ziti. bwe zityo bwe zaakula anjuki ani Josephine. Okay. Kati oddayo okuwenja kyeki anjuki Josephine kulonda ebicupa okulonda obucupa so bw'olonda n'ofunamu ssente ekyemisana leero tewatuterekeddeko tewategere tugenda kujja abagenyi oterekere ku kyemisana zaterekese kubanga mbadde simanyi nti mwagala kujja atumanyi tugenda kujja naye walidde kirere ekyemisana nalidde ebitooke birimu ebitooke n'ebinyeebwa ate ekyeggulo ogenda kulyaki simanyi lwaki tomanya ate nga wafumbye ebitooke n'ebirimu ebinyeebwa bikutamye tewagala biddamu birya kyeggulo betugenda kuddamu tulya oba like byaweddewo tonnaba kufunayo ebirala ebitooke rero bye wafumbye byabadde bya ssente mmeka byabadde bya 2,000 ate ekinyeebwa ogamba ebitooke n'ebinyeebwa ate ebinyeebwa byabadde bya mmeka bya 1,000 ze 3,000 wafumbye ku nku wafumbye ku manda wafumbye kuki wafumbye ku manda amanda gabadde ga mmeka gabaddewo go kati wakyaliwo amanda amalala gaweddewo amanda agabaddewo mwagaguze ssente mmeka gabaddewo twabadde twaguza go 1,000 amanda ga 1,000 ebinyeebwa bya 1,000 ebitooke bya 2,000 ate biki ebirala byewataddemu ebadde bigenderamu ennyanya za mmeka z'ebibiri ate nakyo ekirala akatungulu k'ekikumi so bogatagata ne ziba ssente nga mmeka Dorothy mwaziridde ng'ewaka nga family si ekyo bogatagata ne ziba ssente nga mmeka 13 okay mami obulamu osirikidde leero siryo tolinganga wengereko asigala wali bayengereko kono wali ekisoke leero ndaba leero ng'oli musirifu nnyo duli nakubuuza nti diro nyinza okufuna ng'oli stede ntwongere okunyumya emboozi n'ongamba oba stede eva nakati oli stede bulungi nnyo eddoboozi liri wansi liri waggulu ng'eryaluli leero kikinga weebasemu emisana bakedde n'oyiriba mu nkono okola then okomye oba okomye kibadde kiti sigadde nga nfumbira abaana bagenze ku kyaki naye nga bagenze ku kyaki kati ate akawungeezi okategese otya genda kubanoonyezayo kye balya kawungeezi leero pulaninze okukola otya kuyiriba otya kasente leero kavuddewa tukakoze tutya leero badde ninamu 15 njagala kubagulayo ekyeggulo abagulirayoko kyeggulo kati atheni ez'enkya theni olina kuzikola leero ekiro ekiro sikyagendayo biro binuubi kyekikola ki biro binu mbeera nga nvaayo wali ku bucupa nga nkooye oba ku bucupa ng'okooye then nolemerera ogenda okucapa ekiro kulwaki tusitula bintu bizitowa nnyo ebintu bizitowa oba ne sayidi eri nayo wakooya nnyo emirimu gyaffe giri leero ebigambo ndaba biti nti ntolirabika sitede bulungi nnyo tewadde tunafuna ku byakunywa byaffe biri bulungi nnyo bikyamusamuko ku bwongo ndowooza naye obanga obifunye oba osobola otuliiramu bulungi nnyo enkya olunaku olw'enkya plan ki katugamba olunaku olwa Christmas programu tugikoze budde bwa kawungeezi oluusi tumanyi okufunamuko okulemererwa mu byuma byaffe ne tuziba waleeti so nawo bw'ogirabidde tugikoze ennaku zomwe ziri 24 ssaawa ziringa 11 ez'akawungeezi olunaku olw'enkya weetegese otya omuntu wamu nabadde mpadde ebintu byange teyampadde ssente
kati wengenda kulaba kati simanya balagenda kumpayo sente. Bintu kibadde omwadde? Badde mwadde ebintu bya mitwalo 2. Kati sinaba kumulabako. Nga yagala otetenkanya ebiri egyo olabe nti oba namwe olunaku. Ne wakati wanabaawo kantu konna kabaddewo. Sinaba kubiraba. Embeera bwetyo bweri gye tuli eno ew'omukyala ono twawulirako nti mabegako poliisi ebadde ebayiribya nnyo ku lero okwo mbadde muyiyiza oba kyekyakufosinza okuba ng'okendezaamu? Kyekyanfosinga okuba nga nkendezaamu kubanga poliisi badde tudusa nnyo n'enkuba yabadde nnyingi guno mwezi guweddewo. Poliisi bw'ejja kuno ku lero ejja ekwata bamalaaya bokka, ekwata abantu bonna beesanzeewo like ekikola etya ku bantu beekutteko? Kwata babbi na bamalaaya kati kubanga bamalaaya basula bweru n'ababbi kati n'obwe bajja ne basanga abakazi babakwata n'obwe basanga ababbi babakwata bonna ne bayoola. Ne kituleetera okutakola bulungi. Kati so wawumulamu okuba nga tokyakola. Tolina bakasitoma nga bo bagamba gundi oli yampoomera leero nga nze simusanze ne bakunoonyanoonyako at least ne bakugukako eno ewaka. Essimu yange yafunamu obuzibu. Neri obadde ng'obalina nga bakubira kasimu ne bajja ne bakusanga eno ewaka no basaavingira eno? Waka wange wano sireetawo omuntu yenna. Manyi twafuna eno batugamba bankubira ssimu ne mbasanga eyo. Nogenda wali mu loogi buli obuli wali eyo. Omulimu ogwo ogusanze otya? Omulimu baguyita gw'abanneeko abeeryamu ssente oba guyita ogw'abamalaaya ogusanze otya ku sayidi y'okusinga eri emirimu emirala? Kati guli mulimu sobola gunyonyola bulungi kubanga simanyi Luganda. Oluganda luno lukozesa oti nti obanyonnyola omanyi oluwo buli muntu aba omulimu gw'abaalimu abaako n'ebintu bye babimunyigiriza. Ngayinza okugamba bannaye poliisi mutukwata naffe tetulina buzibu. Wabawo omulimu gw'okuba nti ssente zibula emiwendo mwagala ssente zibe bweziti abamu baagala bazikendeze zibeereza wansi nnyo n'ebirala ebinyigirizi ebirimu. Osanga oyinza otubulirako ne tugamba ku kino ky'oŋŋambye na solution yaakyo nyinza okuyambako mu kino. Nga olaba nti gavumenti emanya nti abantu bano bwe baba tebakozesezza bupiira babuseera ka 10 katubakolere obupiira obw'obwereere babukozese basobole okusevinga ssente obulamu butambule. Ogwo omulimu gubeeramu ssente zanguwa kukanya mangu. Ezikola zitya? Zanguwa zibeera nnyingi mangu. Ziwera mangu ssente z'okwetunda. Naye guno gw'obucupa guli bubeera butono naye bumenya. Obucupa bumenya kubulonda kubupaakinga abamu baagala babuwoze ebiveero bijjayo wansi mu ttaka. Naye guno gwo guba mwangu. Guno mwangu gutya? Tegumenya nnyo nga guli ogw'obucupa. Kati gwanguya kuleeta ssente nnyingi. Nti omuntu bw'ajja n'omanya nti aha leero ngenze ku street gezaako tunnyonnyola nti kale landlord nga bakubanja ng'emitwalo nga 10 lundi 8 lundi 6 osobola zifuna n'olunaku lumu oba bwatambudde bulungi. Naye guno okwata obumu 7 15 zoyinuka nazo ate nga omumenyese nnyo. Guli temulimu oguma okumenyeka? Kasita ojja n'ojjamu empala y'omunda n'ogiteeka wali ne weebakawo anti gezaako omanyi twagala nnyo omanyi nze ndwawo okutegeera nyagala nnyo obutannyonnyola ntegeera amangu nnyonnyodde ebbanga ddene so tunnyonnyole. Musooka kutensa n'obijjamu bulungi nga mumaze kutensa ssente zayagala kuweereza. Kati wano mutambulira mu ssente mmeka wano ku leerwe? Tugeze nzize ninga nga kasitoma okuteesaamu ko nange kiba kitya? Shati balitandikira ku 15. Kyo tiyeebeera etya? Okolawo katono n'ogenda. So ssente zaawo ziwera mangu. Singa nnyinza okuleeta ekibuuzo nembuuza neŋŋamba ssente zaawo ziwera mangu olina gwe ng'omuntu kyoyinza okulagawo n'ogamba nti ebbanga lye mmaze mu mulimu guno kati omwaka guweze ndagawo ekintu gundi ne gundi. Tokitegedde ekibuuzo nga bw'onaagamba nti kati ndi muvuzi wa booda booda. Booda eno ya boosi wange nkola omutwalo gwe nengumuwa nenfisa emitwalo nga 3 omwaka omulamba gwe nkoze mu booda booda nsobodde okugulamu poloti mpeereddemu omwana nguzeemu engoye ndabika bulungi. Mbadde mpeerera omwana ate n'omukyalo ninaama ennyumba wamu na poloti yange. Mukyalo wagulayo ka poloti nezimbayoko n'ennyumba. Kuba kati mukwano gwaffe ono mwannyinaffe yagamba ssente ez'okusoma era naye watugamba ziringa ng'ezikalubyemu weetaaga omuntu akuyambeko. Ez'okusoma zo bayizawo
kale luba lugumu kuzifuna kubanga abaana nabaleeta eno Kampala. Yo oli omulala baby yali mwali mu nyumba yebaza. Agenze eyo. Eri gye mukolera yabasoose dda yali mukola. Ali mu kuzannyirayo naye takola nawe. Tegeeza tubaluyisa tugendeko ko gye mukolera tulabeko engeri gye mukolamu. Wali like Zera kubanga si wala nnyo. Walawo katono ngeri waggulu opposite n'ekisaawa kya Nambowe. Kambuzeeko ku twijuke lyerinnya si ekyo? Anjuki ani? Josephine. Tugendeko ffenna ndowooza gye mukolera tulabeko engeri gye munoonyaamu ssente. Wagamba mpozi ssente munondo mu cupa muzikozesaamu ki? Tujja mu ssente ne tusasula nyumba ne tugulako kyakulya. Okay. Ndowooza katugezeeko kugoberera Anjuki ono. Mami oluusi abayambako, oluusi abeera mirimu gye emirala. Tugende tulabe kye bayita okuwenja obucupa. Babunoonya batya, babufuna batya, bayita mu mbeera ky'obufuna. Tukwateko tulabe nti ogino kilo balonda obucupa bubeera bwenkana nga bumenka okuweza kilo. Nze Sonko Muhammad. Mpozi twalinawo omulundi ogwasembayo. Wali ogamba at least wali badde oddayo n'osoma n'okola ekibiina ekyomusanvu. N'ekyo ekiganye. Esente. School fees. Ne wantu tulina eddwaliro manya essomero lya gavumenti. Tulina ekireka siyo gye liri essomero. Singa tugezaako okunoonya ku ssomero lya gavumenti ntufuna ebitabo, registration, ne tuwayo n'ez'obuugi. Oba osobola oguma n'obayo n'okola at least P7 osooka ogikola nga tulabe ekiddako Anjuki. Okusoma kw'owulira okwagala. Nina abantu bange wano ababeera bandaba Anjuki. Ate bakyala kwe bali bangi. Bamba wangalira mitala mayanja. Bane mbadde nsaba Anjuki kyetaaga kitono nnyo no mulimu amasomero ga gavumenti. N'oluusi naffe obusobozi tetubuyina. Sonko ndabika nange nnemererwa okweyimirizaawo ng'omuntu okwebeezaawo. Kati nyinza obutasobola nnyo kwongerako. Ate nga nange omulaba nange n'abantu bendabirira. Abatali nti bange bantumbwe zange oba bafamire yange nange naye abantu abalala benkwasaganyizaako ku mbeera. Naye mbadde nsaba tubanga tusobola. Nga luwo omuntu ayinza otuwaayo ebitabo. Tufunayo omuntu n'atuyamba ntufuna ku uniform. Tufunayo omulala n'atuyamba n'atusasulirayo obuugi oba akawunga Anjuki kayinza okulya ku ssomero lya gavumenti. Ne registration ayinza obatasukka mitwalo 5. Wendooza nyinza obbanga 2-3 around there. N'alisabye mutuyambeko Anjuki tumutwala akole ekibiina ekyomusanvu. Ayinza okubayitaaga akasente kati n'ennyondo z'emitwalo n'agatasukkaana. Mu ssomero lya gavumenti kumugulira ngatto, uniform, ebitabo and so on. Anjuki kinaakola? Singa tunaba tukikoze osanga tuyinza okuzzaamu Anjuki essuubi. N'ekirala Anjuki abeera ne mami. Emboozi ya mami yonna agikinyumiza openly mugiwulira. So Anjuki ayinza okwetaaga omukwasaganyizaako mu ngeri emu oba endala. Nyinza okusaba obusabi at least Anjuki tumutwale akole ekibiina ekyomusanvu. Emyaka gye ndaba mito naye akulira ku supiidi Anjuki ono. Mubiri gwe ndaba mugimu muwanvu. Leete weesize kazigo nga ndaba osiiwuusa. Nayisiize. Weesize bizigo. Olimba naawe empisaako wenti. Weesize byaddala. Kazigo kike weesiiga. Nayisiize naye mbadde nyoza. Obadde oyonsa? Nyoza. Obadde oyoza ngoye katozeemu kwesiiga. Kale katutambule ne Anjuki tugende tulabe ate gyawenjeza. Nze Sonko Muhammad Maira Angel ku kamera. Tongera bajjukiza nti kola airport pick up sosola okutwesiga n'otambula naffe mu ngeri emu oba endala ngoba ku kisaawe entebe tukeewo mu waka ku mulyango. Betty Stacha ne Peter Studio basange buloba ku nsonga y'okunyirira. Kale ono wuno naye akomyewo. Jangu tubuuzeeko. Jangu. Ndi bulungi jangu mbulizeko ko waneeno. Babuuza wasuze otya babuuza wasiibye tubudde bukyali bwa kumakya oli otya? Bulungi. Erinnya ly'oggwani? Ulayitoni. Kulukumansi eruwa? Eki? Christmas. Eriwana. Eruwa nga sigiraba. Banga babadde bagenze kunoonya nkoko eyo gire tugisale. Kale katugende tulabe gye tuwenjeza oba gye tujja ssente zisasula renti w'ennyumba n'ebirala bifaanaganako nga ebyo. Biki biweegomba nga ggwe omwana omuwala? Olina emyaka mpozi watugamba emeka? 12. Biki biweegomba ng'olaba tobirina naye ng'ogamba bannange ndaba babiyina gye tuwenjeza gye tutambulira ssomero gy'obadde osomero eri mu kyalo ng'ogamba at least tubimisi nga oli badde oba nabyo ng'obiyina. Toteeka mukono mu feesi. Nabadde bingi. Nga ki? Mbadde neetanga okupangisiza mama wange ennyumba. Weetaaga okupangisiza maama we ennyumba? N'okuyiga. Nokola ki? N'okwega. Okwega?
okwega okusoma okay nendoza nsinza nnyo kupiikinga kyakusoma kale katulabeeko gye bawenjeza nze Sonko Muhammad. Tuzze okulaba anjuki esemberako waneeno anjuki gye bawenjeza obucupa bwe bamala obuwenja balina bwe babuteeka ne babutereka ne balaba tebuyinza kuvaamu butya ensimbi jangodde sayidi eno kati watulaze obwo bwe buluwa bw'olonda sayidi eno buli wano bwe buno obubikeko omukeeka osobola obbikulako n'otulaga nti buno batubitunda ssente bweziti ne buno obeera bwe ssente bweziti bwekityo tugendeyo atulageko okwo tulabe tubasanze bava waka mami yangambye nti bazze balabe oba bwe balonzeewo bwe bayinawo waliwo abayinza okubanga ate babawaamu ssente ate zibeere nga zisobola nga zibayambako omwana omuwala ono gino gye mirimu gy'akola olaba nti asobola okubanga ate asobola okubanga yeeyimirizaawo nanjuke nga ndaba mulimu semberako wano nga ndaba mulimu ndabamu ebisawo ndabamu obucupa ebiveeraveera byonna babitwala kati ebisawo babigula ssente mmeka ndaba ekisawo kati nga bino ebisawo ebiti wanju ekiguniya kya 13 ekisawo ekikutiya ng'ekiruwa because kino ndaba kitimba ndaba ne buno kati ate buno buveera gezaako okunyonnyola oluganda lukutabanya negeza kati siti okunyonnyola ngezeeko otegeera kati ate obuveera bo babugula batya 15 buli 15 buli kaveera buli ki katubeere ne mami bwene nga mutunyonnyola mwenna kati obubuno obuveera babugula batya obuveera bwa 6 ne oyogera nnyo obuveera bwa 6 like buli kaveera kilo yaba ya 6 kati okuweza kilo y'ebiveera muyinza kuŋŋaanya byenkana ki buno muyinza bamuweza kilo nga mmeka nga kino ekya yero kino kyendaba muno simanye zirimu naye nze mba amanye zo mu kaguniya eziba ziri mu kaguniya kalinga kanene bwe kati kaguniya akadeeya kano bwe kati muyinza vamu kilo nga mmeka akadeeya nga kajjudde ka kilo 10 kakiro muvaamu nga kilo 12 waliro oyogera mpola nnyo buzibu leero oli mu vibe oyogera mpola nnyo 12 ziba kilo nga 12 oŋŋambye omwina gwe mwagala wabasolo bibagulako leero kalwaki tomulaba sinaba kubalaba abagula tebanaba kujja kati plastika yo ya nusu mu 8 plastika kilo ya meka ya 8 plastika ya buno obucupa buno bwe buti bono bino buti obulala obudomola obusiyani ng'ebyo kati gwe biwakuŋŋanyiza byebiruwa bino mwabikuŋŋanyiza mwenna gwe ne maama n'oli bebi omuto kati olowooza wano bogatagatamu wano muyinza obanga mulina ssente nga mmeka wano mubyammwe bino byoŋŋamba ebyammwe ng'omutwalo guyinza bbanga mutwalo nga gwe mu kitundu aweewate twage tujje tulabeeko okwo engeri tujja kuddamu tufune tugikyono ng'alonda obucupa tulaba ate bo babulonda batya babusengeka batya buvaawa okubujja mu bulala naye wano tulinawo abalabe tusanze abawenja tujja kufuna gapu twogeremuuko nabo kati then totemu musanze agula leero sinaba kumulabako kati so n'olwekyo nange mbadde kuva ku makya mbadde sinaba kujja wano katugenda kuddayo buzi mugenda kuddayo nga temutunze wano tebisobola bbula omulala n'abijjamu n'abigatta mu bibye buli omu amanye bibye teri ajjayo bya munne okay otugambayo kaki erinnya Josephine otugambayo kaki Josephine leero lwakuba ndaba oyogera mpola Josephine tulina nnyo kyamanyi kyotugambayo ninako abantu bange kuno ababeera bandaba mbadde mbasaba bafuuke bakwano bo obasabe bafuuke bakwano bo badde basaba mikono gyange baba tebakulaba bayinza okufuuka mukamundu g'omuntu nga tebakulaba face ndagala kule batya badde mbasaba babe mikono gyange babe mikwano gyo lwaki oyagala babeere mikwano gyo banyambe
bakuyambe muki Nkunsomesa. Ola ki Mukunsomesa. mukusomesa oddeyo osome olowooza singa tosomye biki byoyinza okubanga osemberedde okufuna singa obanga toli ku ssomero bizibu ki ebiyinza okutuukako Gy'abasajja kunsumbuwa. obuzibu oyogera mpola ate oyogera otunudde wansi yogera ng'otunudde wali eri mu kamera singa obanga tosomye nga toweekumidde ku ssomero n'oba ng'oli waka kulonda bucupa kyokka biki ebiyinza okutuukako Nza kugyamu obulwadde kukwata mu ttaka. ojjamu olwadde okukwata mu ttaka awali kyosoose okwogera nakyo kyogere sikiwulidde Tinyolabidde. obuzibu otya okwogera ate bulwa otya okwogera abantu balabaganye n'oyogera nobeera openly bw'oba toyogera abantu tebayinza kumanya kiddala obeera weetaaga olina obwetaaga mu mutima okitegeera Abasajja kunsumbuwa. so obanga togenze kusomera okusoma ng'oli waka abasajja bayinza okusumbuwa oba okusumbuwa gwe toyinza gaana Ngaana. naye balemerako waliwo yali akusumbuyeeko tebakusumbuwangako ebimu otyo bitubuulira naye baabitugamba dda okay nze Sonko Muhammad tuzza okuba nga tubuuza ku nze ndi mwerabize erinnya ddamu olizjukize Josephine tujja okuba nga tubuuza ku Josephine ono ebiseera ebisinga obungi tukozeeko ku mboozi z'abaana abafunye embuto ng'emyaka gikyali mito nakafu mwamulaba nankabirwa mwamulaba tulina gye twagenda ku saidize tumulaba nga bali stark muto alina emyaka 16 yafuna olubuto ayagala okuzaala because omwana ye abeera alina ofuluma naye talina buyambi bwonna oba okitegeera naye olwo kyebagamba nti waliwo okuziyiza kusinga okuwonya kati ku Josephine ono osanga bwe tuba nga twafunye mu time nga batugambye mujje mumulabe osanga tuyinza okufuna omuntu oyinza tuyambako nituziyiza kino naye gye tuyinza okuba nga tuziyizaamu oyinza kuba nyangu nnyo yakuba nti Josephine at least yagenzaako okuba nga abeera ku ssomero somehow tuyinza okugezaako okuba nga tuziyiza ebiseera ebisinga obungi abaana babeera kusomero tebabeera kusomero nti basome nnyo bagaggawale babeere be MP babeere ba dokita byonna biba biruubirirwa naye n'omwana ogenda ku ssomero n'akulirayo nakyo kyekimu lwaki omwana abeera ku ssomero abamu mbadde temukimanyi omwana abeera ku ssomero n'akula kitegedde so tuyambe ku Josephine aleme kukula bukuzi naye asobola okufuuka omuntu w'omugaso mu ggwanga lino nkuba omulanga oyinza obba nga waliyo omuntu ng'olina essomero tukusaba tuweeyo basale Josephine tumuleete ajja asome essomero yinza oba ery'ekisulo oba eryadde waliwo abantu abalina bizinesi zikuba ebitabo oba okutunda ebitabo yinza tuwayoko ku bitabo ekkalaamu abaana batuukire okuddayo ku ssomero tukwate Josephine yambale uniform tumuteeke ku ssomero agende asome alonda obucupa buno okulaba nga ate basasula renti n'okufuna ekyokulya maama emirimu gyakola mugimanyi bulungi nnyo maama bulwabeere nnyo okumpi kw'omwana 24/7 ng'emirimu gyakola gyejjenza oba takolera kuba nti ayagala naye olw'embeera okubanga ebayiribya n'okuba nti maama alina endowooza nti we wali ssente ez'amangu ezo tojja kimugyamu nekiyinza okukosa obwongo bwa Josephine ono nze Sonko Muhammad kale tujja batusengana mu kitundu kyaffe kinaaba kiddako naye wano tukolere tulinawo wano abakyala abadde baagala otubuuzaako bali mu mulimu gwe gumu guno ogulonda obucupa ngenda kusemberako babuuzeeko nga mami Josephine ne Josephine bwe bamagamba omuntu ayinza otuwa ssente mu cupa waffe buno tugenda okuva wano ate nga tulinamu ensimbi si bwe kiri luli nakwokyayo okuli wagula ki yogati akolera yaga nnyo okunywa amata yali wameka yogati gwe wagula luli wagula bubiri bwa 10 neweyiwa mu kiyogati awo neweyiwa mu kiyogati n'okinywa alina mugo ku nsonyi kati toli musiraamu enkya waliyo Christmas ba Christmas etuuse gwe ebyesaba bya Christmas olina bifuna ebyesava bya Christmas ebyokulya bya Christmas nkoko nyama muceere n'ebigenda amatona bifuna okoze otyo okubifuna tetulina sente tomina sente sebya Christmas mwabivuddeko oba oliwa neighbor yomugendo gendako nina n'omukwano gwange wo kansala bamuyita Kakoza Fred niva ano genda wali mulaba ngenda tuuka eri mugambe ensanga y'omwana bamuyita Josephine nenda nafuna byasava bya Christmas nabo bayinza okumpayo ku byesava ku byayina mbireete eno si ekyo kale tugenda batusengana mu kitundu kyaffe ekinaddako nze Sonko Muhammad kansembere mbuze kuba maama bali waliwo abaddampita kale
komu ekintu kyaffe ekirala. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 7 oba noti 7 8 29 52 155.